Yeah. Okay, mukulu Senkubuge ngenda kubanga nkutusaako abawuliza baffe bano batubuulire enteekateeka ze balina okulabika nti batuuka ekkanana olwokutaano n'ekirala batuweeyo ku bujulizi obutono nnyo olwakadde naye ng'oluvannyuma tujja kubanga tubatuusaako mu mawulire gaffe. Mukulu amannya? Amanya gange mpitiwa George Boutique oba muyite George Boutique message nga nsizidde wanene Sironko mu tawuni ya wane Budadiri Town Council. Okay, Salt Media, Salt Radio, Salt TV otandika ddi ogiwuliriza? Salt TV, Salt Media ndowooza ntandika ogiwuliriza mu 2024. 2014 kuba nzijukira bulungi nnyo waliwo gundi gye twalina enamboole olukuŋŋaana olwo nzijukira bulungi olwo olukuŋŋaana olwo lwankola bulungi lwansumulirira ddala twaliyo enkuba yatukuba twatambula nga tumaliriza gundi olukuŋŋaana olwo ku makya twatambuza bigere paka Kampala ate twatambula mu nkuba kuba twali abantu bangi nga tolina woyita naye kwolwo olunaku obulamu bwange bwe bwakyuka nali mbeera Kampala mu biseera ebyo era eyo olukuŋŋaana lwe nalimu nga nzijulira okujja okukolera eno Sironko ewaffe nagamba Mukama nkulembera era nazaako buli mbeera yonna ebadde yansiba naye kwolwo Mukama yansumulula era okuva kwolwo we natandika nze nsuubula ngoye waneeno mu Budadiri Town Council naye Mukama nkoze bulungi okuba we natandika olugendo lwange nga nvudde mweyo Crusade eyali enamboole era obulamu bwange bwakyukira ddala bizinesi yange natandika mpola mpola kuba we najja nali ntambulira mu butale kati bwe nava mu butale n'ensotolinga wano eno mu kibuga nefunayo ka container nga wenkolera era we mbadde ntambula Kenaniland overnight nga yangenda n'embeerayo Mukama nkoze bulungi era kati wano wendi ndi mu dduuka. Independence Night eno weetegese okubeerayo? Independence Night eno era Kenaniland gye tugenda okubeera Mukama gye yakiriza ntubeereyo leero era tuli eri gye geeserera amafuta ga Mukama era nkunga bana Sironko bana Budadiri mwenna bana mutuufu vueri yoni kamulugisu ivweri ibalanga mwesizana kwame ivweri kwame mutuufu kwame ngaji yosizana bisinza byose bikwitolole kwama wano ekirombi imbalanga mwesizana itimweze kuze kukuŋŋaana Kenaniland ngazine gweri 10 fesizana mbakunga mwesizana etikwiteekateeke kubenga kuza kuwambaganisa kusaba kuza kuba Kenaniland Independence Night. Okay, abanyana. Okay, olwakadde ndowooza mujja kubanga mutubuuza katono nnyo. Musumba amanya sembera keno. Yesu yebasibwa abooluganda. Amen. Amanya gange mpitibwa Musumba Kengabira Nokonsida tuli eno tuli e Budadiri tuli bulungi. Mweteeseteese okugenda Kanani olwokutaano. Tweteeseteese era nze ne kanisa tuli mu kujja Lwakuna era tugenda kusula ku Kenaniland. Nze ne kanisa yonna tuli wamu era Budadiri ffenna nze ndi kunga buli omu yenna kasita bamukwano gwange wa kanisa gw'ensumba tuli mu kujja Lwakuna era tusula nga tutwebase nga tugamba nti bukyaddi tutuukeeyo Kanani ffenna twetegesere emmotoka weeri. Abooluganda nebaza Kristo bwe natandika okuwuliza Salt TV ne Salt FM mu COVID mu 2020 we nazijuzuulira nti oyo musumba gwe twasigaza yeka era saasigala kye kimu Mukama n'anyamba byonna bye yali asomesa byonna nimbitambulira kunagamba nti genda ogulewo akawunti era ningenda ningulawo akawunti abooluganda ninzimba amayumba g'abapangisa buli kintu kyonna Mukama akinkoledde okuyitira ku Salt TV okuyitira ku Salt FM kwegamba Mukama atuwadde n'ekanisa tuli wano Budadiri mu Trading Center tetuli bubi ku lw'enjiri ya musumba waffe Rosias Bujingo. Tweyanziza. Baba, Maseno nangilo nanara Wilbrode. Shenda keno kino. Okay, muri kwezanga zine Kanani. Kuliyo. Kuli ni kuva. Muri benga. Kuli batu bagali. Ni basumba bakyase balisho. Okay. Amen. Kale mukulu Senkubuge sijja kubanga nsuka wano muganda wange Kasese ndaba naye alinze okulabika nti naye nga tugenda kubanga tukutuusaako mawulire gaffe Munyu live n'okumunyu kusatu emboozi eno era n'obujulizi buno bwonna bubenga tubufuna.